ebyennyanja okufuna byafefeemu akabonero kakakakandikibwa kulinnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Katonda kyagattawamu omuntu yenna takyawukanya. Katonda kyagasawamu omusajja yenna wakubadde omukazi yenna takyawukanyaga. Ati olwokubanga gwe Toskin Francis naawe Miriam Asubuga Mukalazi mukkiriza okubeera mwembi ateri abawaliriza mwereese okuva buli omu gyasuze kumusinkana wano tubalabye mujjire ku mpingu yabitumibwa kubakase tuze mwagala. Ekirala mwandisamuze ebigambiro mukwana n'okwagala wakati wamwe tubiwulidde era ne Katonda affe abiwulidde tuli batuliwa. Ekyokusaba ate nakyo kikulu nnyo mwandisaganyiza empeta akabonero akanyweza bimwogedde mu bigambo mubitaddeko envugo. Nange nno okusinza ku lutuba lwa Kristo okuwulira enjiri awamu n'okugatta abagole nangirira maaso manone n'abakuŋŋaanye wano tulabe mulaba kaakati omwami n'omukyala abayimiridde mu ndagaano y'obufuzi obutukuvu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tekulina buyiniko mukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Simanyanga, usabonda gebya mabye wate
bagenda buziba awulatuuka mu maaso g'Omukama empangula nyimbe ntya oluyimba olukutenda sinze ntya mu bigambo ebitakyuka Mukama kuba gwe Katonda atula ewala ennyo ekitiibwa kyo kinene nze navunnama nyimbe ntya oluyimba olukutenda sinze ntya mu bigambo ebitakyuka Mukama kuba gwe Katonda atula ewala ennyo ekitiibwa kyo kinene nze navunnama oli Katonda w'ensi eno Katonda w'amawanga omukono gwo gw'amaanyi Mukama gw'amaanyi buli vivi livunnama buli lulimi lwatula erinnya lyo ly'amaanyi Kabaka ly'amaanyi ebinyonyi bikusinza emigga gikutenda alibaani atalisinza nze kansinze osinzibwe Mukama osinzibwe Mukama munango wewe ekitiibwa taata osinzibwe Mukama sinzibwa mukwano gwange osinzibwe Mukama taata wewe ekitiibwa Yesu osinzibwe Mukama sinzibwa mu bulamu bwange osinzibwe Mukama munango gulumizibwa njagala taata osinzibwe Mukama sinzibwa mu ggwanga lyange osinzibwe Mukama oyimusibwe mawanga munango weebwe ekitiibwa sinzibwa mu byange byonna osinzibwa omwagalwa munango tenderezebwa njagala taata osinzibwe Mukama sinzibwa mukwano gwange asinga emikwano oyimusibwa omwagalwa taata tenderezebwe Mukama sinzibwa sinzibwa Yesu osinzibwe Mukama taata oyimusibwe mukwano taata osinzibwe Mukama omulwanyi w'entalo zange alwana n'opanguza munango gulumizibwe mukwano taata osinzibwe Mukama osinzibwe Mukama osinzibwe Mukama erinnya lyo liweebwe ekitiibwa taata osinzibwe Mukama ambudaabuda nga siyina yagala osinzibwenga Mukama Katonda wange osinzibwenga Mukama St. Peter yakisuubira natawaana nnyo kigire Mukama natawaana nyimbe ntya oluyimba olukutenda sinze ntya mu bigambo ebitakyuka Mukama kuba gwe Katonda atula ewala ennyo ekitiibwa kyo kinene
zenavunama yimbentya oluyimba olukutenda sizentya mu bigambo ebitakyuka Obulamu nga babulina ekikabacho, yebe watuta.
Kristo Yesu omwana w'Katonda omulamu tusabire. Amiina. Ezo zibadde zange nga tumukuweza Yesu. Kama yebazibwe. Mwetulireko wansi abagenyi baffe tusanyusa nnyo nnyini okubalaba. Eno ye Victory Christian Center ey'omu Ndeeba. Era kulaba bakulu abutwala mu kifo kino omutume wa Kristo Dr. Joseph Serwadda ne maama waffe Okusumba Frida Serwadda ate ne ku lw'omulabizi w'amakanisa ga Victory yonna tegali mu Uganda n'eweebwayo kama wange omulabirizi Ronald Mukiibi Ssaalongo ne ku lw'abaweereza bannange bwe tukola omulimu gw'amakulu mu kifo kino mbaaniriza nate mwebala okujja Mukama yeebazibwe abatuleetedde tukubiire Mukama mu ngalo nate. Amannya agange nze Vincent Balangu nkubasumba abaweereza wano ate nga nze kusumba Victory Church e Masajja luguudo olugenda e Busaabala. Musajja mufumbo mukyala ali omu abaana be bangi Mukama atukoze bulungi bwereere tumwebaza olw'obulungi bwe. Leero omukisa okuyimira amaaso gammwe nkyayaleero era nsaba muneegatteko tusseemu abakulu abatuzaala ekitiibwa kubanga kikitugwanira ffe ng'abakkiriza twagala kulaba ate era kuyozaayoza na kussaamu kitiibwa abakadde abatuzaala abazadde ba Lidia mukkirize tubasitule tubakubire engalo n'emizira tubasanyukire ate era tubasiimuka tumusanyuze olw'okukulanira Mukama yeebazibwe twalamula Taata olw'okuba tuleetera mwebale kujja kuwagira mwannyinaze ono mwetulireko wansi Mukama bawe omukisa. Nsaba era mu ngeri emu tusseemu ekitiibwa luuyi lwa Francis era abazadde abatuzaala tusaba kubalabako mutukkirize tubasanyukireko Mukama yeebazibwe tusanyusa okubalaba mwebale kujja Mukama abatuweera omukisa mwebale kubawula muganda wange ono Mukama abatuweera omukisa mwefiireko wansi. Abasumba abaweereza ba Mukama ab'ebitiimu by'enjawulo nammwe nsaba mutwerage era tubakubire mu ngalo tubaseemu ekitiibwa n'abazadde ab'omwoyo tusaba okubalabako abakulu abatuzaala by'omwoyo tusanyusa okubalaba bamaama ne bataata mwebale kujja Mukama abatuweera omukisa mwebale kujja. Mu ngeri enjawulo kkirize ntisseemu ekitiibwa bakadde baffe era bakiddide bakadde baffe ab'omu kifo kino Mami Nenda n'Ensuuma tusanyusa okubalaba tubale kujja. Bano engalo bazireka mu COVID tubakyazikuba olw'okubazaalira kikutwala COVID naye bandibadde bazikubira ddala tomanyi bazikuba tusanyusa okubalaba bakadde baffe. Naffe ffenna abasigaddewo oyinza okuba sikonye ku kitiibwa naye tugire Mukama mu ngalo nga tumwebaza olw'obulungi bwe n'obukulu bwe. Ne Mukama mumusedde engalo mwamula mutya kale Mukama yeebazibwe. Tukuŋŋaanye nno wano ffeffe n'abandi bwe tuti nga tuzze okuwulira n'okujulira ensonga z'omusajja ono Oskin Francis n'omukazi ono Lilian Asubuga. Bano baagalana
era baagala kwingira kufuba obutukuvu. Mukama yebazi kabula obutafaananako n'abaagala n'abalala bano okwagala kwa baagala okutwala ku ddaala eriddako next level. Ensonga ebaleese mu maaso ga Mukama enkya ya leero. Okufumbigana kwa kitiibwa kyawandiikibwa era buli muntu yenna aba asazeewo okuyingira mu fumbo ateekwa okuba obuvunaanyizibwa ow'amazima omwegendereza ate nga n'okutya Katonda kwatadde. Kubanga obufumbo bwatandika Katonda mu kusooka mu lusuku Edeni okusinziira ku byawandiikibwa. N'olw'ensonga eyo buli abuyingiramu alina okussaamu Katonda akabukola ekitiibwa era alina okukola okusinziira ku nkola n'obukwakkulizo bwa nnyini kintu. Mukama yebazibwe. Era obufumbo tebusaanye kweyingizibwamu. Omuntu aza okukanta n'agamba kampase nduddewo n'okuwasa kuba kanfumbirwe. Alina okubeera omwegendereza, alina okubeera omuntu obuvunaanyizibwa ate nga akimanyidde ddala kino kyayingiramu tagenda kivaamu okutuusa okufa. Ewamma n'amategeko agafuga eggwanga mu Uganda y'ensonga lwaki gatuwaliriza obutagatta bagole bonna okujjako nga tumaze okukakasa nti bano abagenda okugattibwa tebalina nsonga zonna zibalondola ku byo gye bayise eziyinza okutawaanya endagaano yabweru oba oluusi n'oluusi n'okwonona obufumbo bwabwe. Amateeka ga Uganda gatulagira okulanga n'okulaga abagenda okuyingira mu bufumbo okumala ennaku wanki abiri bumu esabbiiti 3 wiiki 3. Anjaba ne basse kubanga ebyo tulina okubuuza bikwatagana ku bagole bano nga tubuuliza ddala oba waliwo omuntu yenna alina ensonga ebali esogenda maaso n'endagaano ebaagala okuyingiramu. Ndeeta amawulire amalungi enkya ya leero. Ebbanga lye tumaze nga tunoonyereza ku nsonga z'omusajja n'omukazi ono tewannabaawo alina nsonga balemesa agenda maaso bagalabikawo. Wabula amateeka ge gamba kugampaliriza okubuuza omulundi ogusembayo. Kati mbuuza ogusembayo. Waliwo omuntu yenna mu abakuŋŋaanye wano alina ensonga y'amazima nga si lugambo nga bw'amala n'agyogera eremesa omusajja ono okubasooka kasono kubanga woli tusanyusa okulaba tufaanikoze tutya tumaze notya kale tusanyusa okulaba naawe kyogenda okukola bakigamba Yuda kikole mangu genda kuwanika omukono gwo okuleetera akazingaalo yogera ensonga yo naffe tunala obanga ddala nsonga. Aliwo omuntu yenna alina ensonga. Aliwo agamba nti towaawo nyaawo nedda tuweewo. Nga bwetali awanisa mukono kitegerewe nti tewali aluleeta tewali alemesa kugenda mu maaso. Engalo za Yesu n'akabuli. Nga bwetali ensonga eveeyo naye bw'obanga obadde ogirina n'otya manye ebintu bino bitiisa. Kati nga bw'osazeewo okutya tya era tiira ddala toyogeranga. Wabula mmwe Francis nawe Lilian emugenda okukola endagaano tugenda kuba mu saaviisi eno ng'endagaano ekoleddwa naye ng'egenda kukolebwa mu ababiri abasigadde twaze kubeera batuliwo. Endagaano gyemugenda okukola mugimanyi kale kambabbireko mugenda gikola mu nfuga ya Katonda afuga waggulu mu ggulye n'afuga bonna na byonna yemuyinza ebintu byonna bwe mugenda okulayira. Endagaano gyemugenda okukola mugenda gikola mu linnya ly'oyo atafa abeera omulamu mirembe n'emirembe ate nga tebamulimba tebamukweka nsonga yonna kuba n'okuba atunuulira ddala mu mitima gyaffe eri buzibu talina kyagagana ogenda okulayira oyo ate watuma endagaano eyo gyemugenda okukola temugenda givaamu okutuusa okufa. Kati endagaano efaanana bwetyo kikirungi giyingiramu ng'olina ebibuuzo kubanga olina kyeweekeredde kubanga Francis
olina ensonga amasokote oyinza okugamba nti ogera naye nanyweza ng'agamba tugeza okusiba omala noyogera kati sebo nga tebalya kuba ku mukono olina ensonga yonna ekulebesa okubasoma nawe oliyogera abantu kuwuliriza gamba nti tebagamba tewali okutukubya amameme naawe munoleetera abantu okuzirika temugamba otya tewali nsonga ageze n'akwata omukafu nga ne tukwata emitima ate maama kolera baide omuntu byengalo naye otadaba kwogera ono bwamala nayogera naye maama oba ngwera ensonga wamala otya kwogera kubanga naye ayogera nayogera waliwo ensonga yeneezofunira omusajja oba weyinja ogere oba tebagamba tewali nemutazirika agambe tewali nsonga nga bwatali nsonga eva mumwe abakuŋŋaanyi wano kubanga nga tebalina nsonga balemesa genda maaso ani agaba omukazi ono okufumira omusajja ono yegwesebo nomuko sebosanyisa okulaba nyanguko wano katono tuwayeemu sebosanyisa okulaba amanya gusebo kalazana omukyalo nomumanyiseo lika olizekiri kati mbalaba ati okukuba naye mumanyi mukodobiro mumpa ku namba mwagudde mu bintu kati omukulu ono kali ajja abakulu ne bamulabako teyakoma ku switi yajje bali bakubenga balesezaki abakulu basanyufu gye bali eyo ono yavunanyizibwa bakubenga lubalesezaki ate gwe muganda wabuli musanyufu enaamanyi ogero gisaba kati weereza kamobayoma nekikwera omukulu ono babanga yajja n'asanyusa abakulu abatuzaala yakola bulungi endooza bakukubira engalo ate naawe okulu abamu mu ngeri eyo yakoze bulungi kati goba okuba engalo weka ekyomuzine ogenda kwata omukono gwa manyoko ogwa ddyo oguteeke mukono gwa mukono ogwa ddyo akabonero akanakakasaba bonna abadde bakyawakana nti liriyamu Francis yamutwala bagende ku birala sebo kibakole banakiwulirireyo omutima wena byagala bagamba nga tonagwa yogere omufunzi kwasa mwana nazobo obukumbe mwagalane olukama sebyo kamesegi koweereza katuuse kakasa nagenda okutegerako nga kwekali muganda wange Francis bairewe omubi wange kale bakuba temundaba bonyonyi ensonga lwaki mukubye olugalo otonotono naye omubi wange ate ono aba maama wange enansuga maama yinzaala obyofuuse taata wange nga ndaba kojja mukama yebazi bakwasizza kati genda muyita mwana muwala kubanga ye ofiisi yanyimiridde bakwasizza omwana omuwala mbuliriya naye tumanyidde kuti nga bamusabisibwe batyo abantu ennaku zino babamanyi okusabika olwali olwo mundagaano egyenkadde omusajja bamuyita yakobo ngaayagala mwana muwala muyitaba ekyo akeeri myaka 7 tebamusalira okukola asobole okusasula omutwalo gwali myaka 7 kyewunyisa olw'embaga nebutuuka ne bamusabika n'ab'omwana omuwala ng'ono ne bamumuleetera yakobo omusabi eri ekitalo n'atwala gwe basabise ebyaddako bimanyi bagenda okukira ku makya nga gwe yasabukuludde asabukulira mu nzikiza nga si bwe yabadde asuubira
olina okukkiriza okumala okkiriza nti ono gwe basabise bwe bati Lilian oba wandyagadde kumala kwetegereza Mukama. Nina okukkiriza kw'amaanyi efe abasigaddewo okukkiriza kukyali kutonotono kati yamba ffe abatalina kukkiriza kungi nnyo tulabire ddala nti tuteero tubadde tusuubira si kubanga otukeeroga nti teyali ye ne tugamba yiye kyajja kiti ekyo yamba ffe okukkiriza okutono. Siku kyagala okukola kikole mama musumba kumala omukula mwetegereze musobole okumanya swetata oluba lwafaanana ekyokyomugedde era ne bali bakkiriza bukkiriza kubanga kyekyabaleese bazze kulaba era bw'okola ekyo ojja kuwulira enkulu ezinaabasayire erinze enkulumiro. Yono mukama yebase kale kusonga mukuddirayo wali ekibamba kirimu ekitone bayibuli kyegamba nti olw'ensonga omusajja abaleka kitaawe ne nnyina yeetaba n'omukazi we omubiri banabeera omuntu omu. Gwe Oscar Francis okkiriza okutwala omukazi ono Lilian Nansuka Mukalazi okkiriza era n'etteeka lya Katonda ly'obufungo obutukuvu biriragira onoomwagalanga onoomukunyanga onoomuwanga ekitiibwa n'omukuuma onootyanga Katonda mu bufungo obusajja gwe era munaasabanga ne Lilian era mu bulungi ne mu bubi bulwadde ne mu bulamu obwavu yadde mu bugagga ololeka abakazi abalala bonna nobanono yekka omunaaba nga mwembi mukyali balamu kubanga kirimu ekityo ontunudde maaso damu nti weewaawo naakolanga bwekyo weewaawo naakolanga bwekyo. ate gwe Lilian Nansuka Mukalazi okkiriza obeera n'omusajja Oscar Francis okkiriza ebibalo era okkiriza okubeera naye etteeka lya Katonda ly'obufungo biriragira onoomwagala onoomukunyanga onoomuwanga ekitiibwa n'omukuuma onootyanga Katonda mu bufungo omukazi gwe era munaasabanga ne Francis era mu bulungi ne mu bubi bulwadde ne bulamu bubwavu yadde mu bugagga onooleka abasajja abalala bonna nobanono yekka n'abanga buli mukyali balamu ekibanga kiba ekityo okunumidde damu nti ng'omaawo nakolanga bwekyo. Nze Oscar Francis nkutwala gwe Lilian Nansuka Mukalazi okubeera mukyala wange gwe mpasizza leero mu bufumbo obutukuvu mu kukkiriza kwa Kristo n'okufuna amaka mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu bulamu mu bwavu wadde mu bugagga nja kwagalanga nja kunywererako okutuusa okufa okulitwawukanya okusinziira ku ddagano ya Katonda mu maaso ge ne mu maaso g'abazadde baffe nze
nziramu kukakasa nze Toskin Francis nalokoka ate naawe Lilian Nansuka Mukalazi nkwagala nnyo. Unsi lima abantu abategeevu ng'eri yaffe mutwagala ebigambo ebulidde tosikirira ebyengogera bisibamu ekitiibwa kubanga sibitwogera ekyemisana yadde ekyenkya sibirira bulijjo bigambo bya njawulo kubanga okuba omuntu babyogera biba bizitowa ate era mu nsi emu ng'eyaffe n'eyabategeevu mutwagala bwatyo kimugwanira okubanga akabonero kakola okunyweza biri byayogedde z'empeka zino ezireeteddwa zigenda kunyweza ebigambo ebimulidde kwogera
by'omukama n'okwagalana wakati waabwe ate n'endagaano gye bakola kakati. Katusabe katwawula empeta zino. Taata omulungi tukwebaza lwandi bakutegeeza nti Katonda kwagala era n'abo bonna ababeera mu ye babeera mu kwagala. Tukwebaza nno ssebo olw'okwagala kuli wakati w'omusajja ono n'omukazi ono, olw'omukwano oguli wakati waabwe, olw'obweyamo n'obwesige, olw'obumalirivu, ebintu ebyo eby'omuwendo bitalabibwa n'amaaso so nga ate bya muwendo ddala. Tusaba ssebo nnyiniggulu ebiringa ebyo biragisibwe mu mpeta zino. Leka okwagala okuli wakati waabwe, omukwano oguli wakati waabwe, obweyamo n'obwesige biragisibwe mu mpeta zino nga bazambadde okuva na kakati. Era tusabye ssebo zambaza amaanyi zino zibeere omujulibwa olw'endagaano gye bakola kakati. Era ssebo zibeere omujjukiza kubanga oluusi abaana b'abantu twerabira. Bajjukirenga nga bajjukirira ku mpeta zino wakiri nti omusajja ono wa mukazi ono yekka so si mulala, era nti omukazi ono wa musajja ono yekka so si mulala. Naffe abaana abalaba nga bazambadde tuzirabe tusseemu ekitiibwa endagaano gye bakoze ey'omusajja n'omukazi abafumbo. Tusabe nga tukkiriza nti twawulira okusaba kwaffe n'okuddamu zeemu mu Kristo Yesu omwana wa Katonda. N'empeta eno nkuwasa ggwe Lilian Nsooka Kabazi. Mpaayo obulamu bwange bwonna gy'oli, mpaayo ebyange byonna eby'omu nsi bye nnina kati ne bye ngenda okufuna byaffe ffembi. Kano kabonero kakwagala kwange gy'oli, Lilian ya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Katonda kyagattawamu omuntu yenna takyawukanyaga. Katonda kyagasawamu omusajja yenna wabadde omukazi yenna takyawukanyaga. Ate n'olwokubanga gwe Toskin Francis naawe Lilian Nsooka Kabazi mukkiriza okubeeramu ebi ate byabawaliriza. Mwereese okuva buli omu gye yasuze kumusinkana wano tubalabye mujjire ku mpingu yabitumibwa kubakase kuzemwagala. Ekirala mwansonze ebigambiro mukwano n'okwagala wakati wamwe tubiwulidde era ne Katonda affe abiwulidde tuli bajulibwa. Ekyokusaba ate nakyo kikulu nnyo mwansiganyiza empeta. Akabonero akanyweza bimwogedde mu bigambo mubitaddeko envugo. Nange nno
okusinza ku lutuba lwa Kristo okubuulira enjiri awamu n'okugatta abagole nangirira maaso bamwe n'abakuŋŋaanye wano tubalwe mulaba kaakati omwami n'omukyala abayimiridde mu ndagaano y'obufuzi obutukuvu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda w'omukisa obufuko bwammwe ate era n'obulamu bwammwe tubawa n'ogenda maaso. Mukama tukwebaza n'omusajja ono n'omukazi ono, tukwebaza olw'ebyo byonna by'obayisizza obatuusizza wano obunjulizi. Tukwebaza Kabaka w'Abakabaka olw'omukisa gw'obawadde okuviira ddala ku kuzaalibwa kwabwe okutuusa kakati. Tukwebaza Ssebo era tusaba mu ngeri y'enjawulo bano batukolere bulungi okuba bakugenda mu maaso. Wagamba jjajjaffe Ibulayimu eri mu ddembe lye nti nja kukuwa omukisa ate naawe nkufuule emikisa ey'abaana. Kibakole bano byensi eraba bakibeere mu linnya erya Yesu. Bawe omukisa era babeere omukisa eri abantu bangi nnyo mu linnya erya Yesu. Omusajja y'omuli wamugamba jjajjaffe nti buli muntu yenna anaakwanga omukisa agenda mumwamu omukisa. Ssebo nnyini ggulu leeta abakazi n'abasajja abagenda okubeera omukisa eri bana babiri, babeere omukisa gye bali nawe osobole okufuna omukisa gwo. Era nsaba okubeera omukisa buli musajja na buli mukazi n'okutandika n'olwaleero agenda okukwata ku bibi ebyo, ensimbi ze, amataka ge, amamotoka ge, ebibi eby'obugagga bwe, awe Francis ne Lydia afaanana bw'atyo agenda okukwata ebibi abibawe mumpira omukisa oguteegaanika mu linnya erya Yesu. N'ogamba omusajja oyo omujjajjaffe Ibulayimu nti tufaayo eri abo abakolimira, buli anakukolimira nze tugenda okumukolimira bwotyo n'otukuba okukolimira abantu, ffe tetukolimira abantu wabula tutuliza ebyawandiikibwa. Kati tutuliza akolimiwe ate lwakinene akolimiwe omusajja yenna oba omukazi yenna anagezaako okwawula bala babiri akolimiwe. Kyawandiikibwa kuba kyogera omuntu yenna anayogera ekigambo oba n'akola ekikolwa ekigezaako okubaawula agwe wakati mu kikolimo. Wabula otuweera omukisa olwo n'abagenda okubeera omukisa ey'obufuko okusaba kwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda. Gala eposi esimu nene tolaba yazikulaba bwe oyaniriza okoleewo obulamu bwo mu ngeri y'enjawulo okamira okusobola ddala. Kati olaba nga bakamudde amaaso wamu n'okukwata kasobola okusimu bwabwe kikyabaleesi tubanenya bali wano balinda oluyakera lwaki tasimako Francis n'ayaniriza munene tulaba ekifaananyi ky'omwaka. Wanirize abantu bawe chance okubaako kye bananyuma nga bafuna babaliyo amaaso ku ntiibwe. Destiny yakuvumule kyekyambalese obuvumuzi ate ebigambo kyakula kyonna nsiba kinyiziyekola zetunye tosiyo. Francis ne tosi ne Lydia kutefuka leo leta kati abakadde abakulu abatuzaala bati bamama ne bataata begayirira mukirize twasitule olundi guno oli awo okugirira okusembayo mujje tugenda okukola emikono gyammwe ate abaana bano bano bazaala mulangire omukisa gw'omuzadde omwana we olunaku nga luno bulungi mujje bamama ne bataata zombi ate nga ne bamama ne bataata ab'omwoyo namwe bayise bamwe mubazadde tugenda kwetoloola tubaseke emikono gyaffe tulangire omukisa gwa Katonda
ngenda bakwata mutebane banakufa era kufunayo bakiise ng'obanabera basatu nga omukyala agenda okukiikira amaama oba omuzadde omukazi enjuyi zombi ate omulala nga musajja agenda okukiikira bataata omuzadde omusajja enjuyi zombi ate omulala n'abeera olwekikula kyonna bwe banaaba balonze okukiikira abazadde ab'omwoyo era naye anasabira omukazi mwalo mujje twetolole neno baffe batulo kyama kyawanayo nabafu kale maama akutakazindala atikidde bababa bane alangire mukazindala abalanga tukuziganira okukole emikono gyaffe abayeeyo yolekeza abagole bano ng'abazadde basobola omukisa maama tukulembere katonda omulungi tukwebaza olw'olunaku Katonda yatatukola omulungi tukwebaza era olw'okumaliriza ddala taata Lilian Francis twateeka mu maaso g'Omukama kubanga bw'otusinga okumanya n'okutegeera taata tubasabira omukisa ogw'omuluka tubasabira okutambula omulimu gwabwe okutera bafuna olwaliro Omukama olw'ogereramu n'omutukuubanezi otambule nabo Katonda waabwe olw'obanatulabanayamba obawa omukisa taata fe tusuubira omukisa mu Mukama Yesu Kristo tusuubira omukisa taata nzeke mukazi mulungi okusuubira omukisa gw'abalongo tusuubira omukisa ogw'okweyongerera Katonda wange bawe ne baba okutekasuubira Mukama tubasabire olunaku lwaleero Mukama yongera okubeera nabo yongera okubeera Mukama yongera okubeera nabo okuzina Mukama Yesu Kristo amina taata atikidde bataata banne amina taata. Our Lord, dear God, we believe that this day has been in the pipeline all along between the two. We rely upon the vows the two have made today. For the two have accepted that each of their wealth belongs to the two. Father, depend between their vows, rest upon them for what their hearts desire for. Salongo. Father, I release the blessing of Salongo upon this couple. Let them also, Father, get twins. Let it be as your will. We believe and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salusigaddewo lwa maama era okikirira maama Nsonga okuwa Kazinda okikirire muzadde w'omunyatera ow'omwoyo. Oli mutukuvu Mukama, tukuwa amatendo, tukuwa ekitiibwa, tukwebaza olunaku lwaleero Mukama, era gwe Katonda teekateeka ekitiibwa kikuddire. Kino kyava mu mutima gwo, kyava gy'oli Mukama, ekiyitibwa obufumbo. Obufumbo bwe origini mwabo era obufumbo bwe foundation yaabo. Taata omusajja ono Francis n'omwana omuwala ono Lilian tubatadde mu maaso go nga twogera omukisa gwa Katonda ogwa jjajjaffe Ibrahim Isaaka ne Yakobo ku bulamu bwabwe. Abo bajjajjaffe baali bagagga fuge obugagga tubulangiridde mu bulamu bwabwe. Amafuta gayitibwa ag'obugagga gagwe ku bulamu bwabwe bye bakola byonna, era amafuta ag'okuwangaala bano bawangaale ng'ate bali bonna. Mukama gw'otuwadde ekisa ekiyitibwa ekyokuwangaalira mu bufumbo, bano kibanywerezemu mu linnya lya Yesu. Era Mukama ezzadde tulirangiridde. Taata obulungi bwo tubwogedde, bano baleme okubeera mu bufumbo nga tebasanyuka nga tebateesa. Bano obwabwe bubeerenga obufumbo obw'okujaguza, obw'okusanyuka, obw'okubeera wamu era okuyimirira wamu ate bakuweereze. Tukolimidde ne tuwakanya ne tugoba amaanyi amabi agoota agagolokoka
agakyawa obufumbo amaanyi g'omulabe agakozesebwa abaana b'abantu ebyoyo emigwagwa ekyo tugigambidde ddala tekijja kulamutusa eri bano ebyoyo egiyita obufumbo ebyoyo egizikiza obufumbo ebyoyo egiwuuza obufumbo tugiwakanyiriza ddala mu linnya lya Yesu kubanga wabituwako amaanyi wabituwako obuyinza mu linnya lya Yesu. Musajja wa Katonda Francis n'omukazi wa Katonda Lilian omusaayi gwa Yesu ogwatabaganya omwononye ne Katonda gunyweza obufumbo bwammwe omukisa gwa Mukama omwoyo omutukuvu abeere wamu nammwe amaanyi ga Katonda gabeetooloolenga ennaku zonna bali kuyegamba omulabe wanajjiranga mu kkubo limo Mukama anaakubiranga mu maaso go anaddukiranga mu makubo musanvu eka buli mulabe yenna eyandikolokosi agendesa obufumbo buno agendesa relationship we addukirenga mu makubo musanvu nga tannabakona watuuka bwe bali Katonda kitaffe alyoka weebwe ekitiibwa abantu abalabenga bagulumize Katonda omunene omuyinza wa byonna eyabagatta tanatukuwadde ekitiibwa n'ettendo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Era omwana yataata abaddayo abakolera bagenda okusema emikono gyabwe ku ndagaano omukimanyi teri ndagaano esibamu kitiibwa okutuusa nga bakoze batadeko emikono gyabwe mumawulire agalaga babadde bakitegeereza ddala bakkiriza ekwatibwe mu buwandiike. Olw'ensonga eyo Francis ne Lilian bagenda okusema emikono gyabwe ku ndagaano era nga bakola ekyo era nfunayo obuweereza bwa music. Mwana waffe Frida Sserwadda tusanyusa okulaba era otuuse okuba nno balambirwa omukisa ate okuba bwe tunaasubwa n'okuddala nga bano batadde maaso era kujja nawe osobola omukisa gw'oleese ogwo okuva gy'ovudde Mukama akutuwera omukisa bano.
ategeeza nti bemulire bogera mu bigambo babadde babitegeereza ddala era n'ebitaala bonna byasekule. Congratulations. Nsabe Abifrida Nansabodde maama bangira omusa omuzadde maama w'omufo kino ate oluvannyuma bakulu bano okubasaidiye bajja kwegattako mu kifaananyi eky'abazadde. Kama yebaziwe nze olwokuba nga tugendera ku gy'okwagenda kusaba ffenna tuyimirire kansabe ffenna tuyimirire ku magulu gaffe nangirira omukisa eri abalongi bano. Taata oli mulungi, oli mwesigwa, nkwebaza olw'ekisa kyo. Weebale Mukama olw'olunaku luno olwaleero. Weebale gwe Katonda akola ebikulu Mukama. Weebale gwe Katonda akola ebyekisa era akola eby'obuyinza. Nkwebaza Mukama kubanga luno lulwo, kino kikyo era gw'okikoze. Gwe gwe bayitambirwako waaka, nkwebaza olw'ekyamagero kino. Ekyamagero eky'obufumbo ky'owadde abalungi bano. Nsaba Mukama ekisa kyo okubeera ku mwami oyo. Ekisa kyo kimubeereko, okuganja kumubeereko, obulungi bwo bumubeereko. Mukama ekisa ky'obufumbo kibeere ku mwana n'obulungi akirabe, asanyuke, yeeyagale, abeere bulungi, babeere wamu nga baagalana, babeere wamu nga bassa kimu, babeere wamu nga bategeeragana, nga tewali kintu kyonna ekiyingira mu makati gaabwe. Era nga negata ku Subahana nga baasabye nange nsalizaamu ddala buli kikoligo kya mubi, nsazaamu emyoyo gy'omubi, nsazaamu amaanyi gonna ag'ekizikiza, nennangirira bulungi bwereere, nennangirira emirembe, nennangirira ti Omwoyo Omutukuvu onoobeeranga wamu nabo mu kaseera, onoobeeranga wamu nabo bakulira ekyokukola, onoobeeranga wamu nabo Mukama obakulembera, onoobeeranga wamu nabo balaga ti nedda lino lyekkubo lye bubamukwata, nedda mukole bwe muti tiye ekyo kituufu mutambulirawo bwe mutyo. Leka kibeerenga bwekityo buli kaseera ery'obulamu bwabwe, era nyweza buli ssaala yonna ey'ezzadde, ey'obugagga, ery'okutambula amawanga, okweyagala, famire yaabwe bombi erudda n'erudda, buli lwe banaabatunuuliranga balabe omukono gwa Mukama. Katonda ng'ekwebaza kubanga omusaayi gwo ogwo gwogera ebigambo ebirungi bwe kugenda okwogerera mu bufumbo buno, omusaayi gwa Mukama bwe kugenda okwogerera wakati waabwe. Ekitiibwa leetera Mukama, leka bibeere bibyo ennaku zonna ez'obulamu bwabwe mu linnya erisinga amanya gonna erya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Alisaba abazadde okubakusaidia kusobola okwefuga nga bali baffe, abazadde okubakusaidia Lilian kyemufuna ekifaananyi ebifaananyi onfumira abazadde abo ebifaananyi banaavaawo ete abazadde okubakusaidia nosikini okufuna ekifaananyi kyo kinaavaawo ete abasumba abaweereza ba Mukama eddala lyabantu atera mutule bulungi nebikoona bifaananyi byali byadde positive.
Yesu akikweba soyo, kwa wenza ya mimi semu.
baswala abakusuubira ng'okulema mwannatu babalemweka tuka Yesu waffe atongera levo ku levo atombaza nfanya atongera bitibwa ebirungi bye bya namaddala ankolenge ebirungi nayimba koleke ebirungi nateera ebirungi nayimba koleke ebirungi nateera ankoleke ebirungi nayimba koleke ebirungi nateera ebirungi nayimba koleke ebirungi nateera Olukatanda gwembagamba ye taata w'abatalina ono yanzimbira abavu n'abajja mu kusisira be baavumanga obusiru n'abafuula abakengu ovanga ku Yesu bwakujuza omwoyo n'ofuuka omugezi ebyalemanga beewammwe mwana waate ebyo byakola osanga abatasoma n'abajja mukyala batambuza amawanga nanti babuulira enjiri kyokka Yesu ono ankoledde ankoledde ebirungi ankoledde ebirungi alaze omukwano n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. ngolokose ngendo okukola obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. ngolokose ngendo okukola obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. ngolokose ngendo okukola obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. ngolokose ngendo okukola
obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira kumanyise ekituufu ekindi munda mu mutima nkuze ondaba. Hi, my dear sister Toxin and Lillian. Happy marriage. Love you. We love you. We love you. We love you. We love you, Lillian and Mr. Tuskin. I'm Priscilla and I love you so much, Mommy and Daddy Tuskin. Congratulations.
We love you so much. Congratulations. My name is Joanne, and I love Sarah and all is well, that your love will. Hello, my name is Tiffan. Wow, you are my best day. My name is Obalungi gwe wasuka kutuuma erinnya kinze nyise abalala bonna nti obasinga oli mukulu mbitiibwa osaana okutijjisibwa toli muto naye kiŋŋwanira okuwembejja baana mmwe Katonda ow'omukulu yakoze obufumbo ekyo tekyetaaga tetusobola nakiwakana kati ekyo Katonda kyagassa awamu kyekwanya omwana wamwe twasobola kukyawula tewali agenda okwagala essanyu emirembe yonna Mukama yabigavu kati abibawo abasanyuse abakole bulungi musanyukire obufumbo bw'omuliro ennaku zammwe zeeyongerenga nnyo bulijjo nga musanyukira Katonda ate nammwe mwennyini nga mwesanyukira mweyagale ate kiki ekigambo mweyagalire nno ddala Lilian yagalira ddala omwami ate gwe Francis kikukakatako kubanga ne Bayibuli ekyogera ky'omwami yalina kwagala Lilian okulonda ekyo Katonda kyeyakulagira nakibwotyo kolenga bwotyo musanyusa omwami we ate naawe Francis naawe omukyala we omusanyusa ennaku zonna Mukama wamukisa era mulimu ddala essanyu lyammwe ennaku zonna ez'obulamu nzakwagala kumira kunze nzakwagala abalala balima nzakwagala lemera kunze nzakwagala abalala balima kabite twala byange nzakwagala kumira kunze nzakwagala abalala balima nzakwagala lemera kunze nzakwagala abalala balima kabite twala byange abalala basule bona basinga sirimba twala byange abalala basule abalala basinga omuliyimbaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata video n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi tulina buyiniko omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo
Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya Tegulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize